Kira arani sonko mkanda wange sonko mkanda wange kino kingi mama nyawo mama ndi arani munange sonko munange arani agenze zira genda kudda wanze banayengera kudda wanze munange. This is too much for me babadde bagalanze bandikize ndi batwala ni arani ne bamuleka mama nyawe bandise zindi ne batwala babadde bagalanze ni arani ne bamuleka. This is too much, yeah. This is too much, yeah. For all the people we have helped, we have done charity, but is this how the world is paying us back? Oh my God, no. Ensi wetu tusasudde baganda bange, ensi wetu tusasula for all the good things we are doing for people. This is how the world is paying us. No, that's not you come on, we go. MJ, Nani Studio, Uncle in the Simu, but the Chevasa, the Simu Sawa, but the English Minapi. Nangaman, producer Alano, the Pambala Mangu, the motor one problem to live about the Chipamusi, Bambu, service, Yanevi Magina, Evadiva Sons in Agriculture. Era baziba n'omwana gwe basse abadde omukubana bembadde ng'ageeza kukuyigiriza production, music production naye nga kyamukisa mubi nnyo nti abantu ab'omutima omubi basazeewo kutwala obulamu bwe. Ozza otya okutegeera nti nakijja ku makya ennyo mukwano gwange ku makya yankubidde essimu kuba nze omu gwasookedde okubira essimu kuba nze omu ku abamentanyiza studio eno okuba yange okulaba nga studio yabwe etambula egenda mu maaso. Producer Alani bamusse ku studio Helena gyabadde ngajja abadde akola mu studio yange bamusse mama munnange mukama katonda alano munnange tewandigenze munnange alonde sotya myaka 10 tetumaze munnange tetuyongangako banditutenze ne baliko omwana wabendi banditutenze abadde banjagala abadde bagalanze banditutenze ne batwala Alani myaka 10 gye tumaze tetuyombangako Alano hawa buli omukitiba tulavire Alano tulavire oh my God Alani munange nsinga ekitegeeza bagezaako okulwana naye n'afuluma ebweru. ndowooza oba bageza eno ennyumba ya Haji, eno nyumba yono omusajja omukulu yabasajja you come on, we go.